twagala tujjewo ensikina zino ez'okuleekaana ne mubeera ku mizigo ennyumba tezaatuuka. Kakati neiba ali mu kulya, neiba omulala muwuulu addako naye ayina, naye ali mu kulya, naye addirira oli alya mpolampola, alya mu kasirise, naye owaawano atabudde neiba. Ono abeera afuluuta agenda oli aleekaana, woowe onzitanze, maama munyambe, mukolewe muti. Kiki bamukutte mutemu kiki? Kumbe oli byategeeza ali mu kunyumirwa. Akanze neiba wamusi. Oli n'awuliriza agenda okuwulira omwami agamba omaze oba tonnaba. Abannaye obudde bano bali mu kwerya. Abakyala muyige ensikina ennungi. Okusikina ng'oleekaana kitegeeza nti nno okola ki? Onyumirwa. N'osikina mu kasirise kisobola okulaga munno nti okola ki? Onyumirwa. Sikinya ebigambo. Just yogera bwogeze nga eddadi nkuwulira. Gizine nga w'oyagala koonaawo awo nkuwulira ontuuse sooka oggyeyo kankwateko kola bw'oti. Okitegeera? Kwegamba ng'omubuulira ebigambo ebirungi ebiza mu gundi ebireeta obwagazi obuyitirivu. Kati omusajja ne bw'aba abadde atambula okuva wano paka ne wali asobola okuvuga atuuka e Masaka nga tategedde nagamba naye natuuse dda neno natuuseeyo. Just ensengekaayo ey'oluyimba oba olw'emirimu gyo gy'okola yeewoomesa oyo omuli ali ekintu ekyo. Kati bw'oba osengeka ebigambo ebyo ng'ensengeka gy'obisengekamu binyuma ate otaddeko okunyoola ekiwato ng'ogonda ne bw'oba okalubagezaako. Paulo Kafeero yayimba n'agamba nti n'atalina bbina waakiri akunya omugongo mulabe tyagenda yeemenyaamenya bw'ati naye ng'akaluba tegulina gye kukola ki? Gye gulaga. Kitegeeza ekintu ekyo olina okukikola n'obwagazi. Ti ne bw'oba tomanyigezaako okulaba nti ye nsobola kimulage nti okola ki? Ky'osobola. Naye ebyokuddawo ne mutuleekaana wuuwi awo onzita nvaako ebyo mutuleke. Ensikina eriko. Ensikina eriko yakwogera. N'ebino ebyokusiriza byavaawo. Sikina ng'oyogera, sikina ng'okuba ennyindo. Tuuka ekiseera onanaagiremu. Oyogere ku nnimi ez'enjawulo. Nawe tozimanyi just wulira ebigambo byereeta bwereesi. Okitegeera buli muntu yeyeekolera ensikina ye. Era tusobola kudda n'oga senga nsikiniraamu nkope ebyo ngende mbikole nedda. Engeri omusajja wo gy'akuzinamu yeekuwa ensikina gy'okola ki? Gy'osikinamu. Ate muyige. Omusajja ayinza okuba aleeta mpolampola gwe n'otandika okuleekaana. Bw'aleeta mpolampola naawe sitiri ozireete nki? Mpolampola. Ebigambo bireete mpolampola. Olaba abazina amazina amaganda eŋŋoma bagendera ku ŋŋoma nti bweyimuka ng'ayimusa ekiwato bw'akola ati nga naye akyusa. Kaakati naawe olina kikola we batyo. Sebo binene ebintu bya gundi bya ati nze era omuntu atalina ati mu mutwe gwe atayiiya. Simanyi na kumanya ngeri gy'onyumirwamu bintu bineeno. Olaba ab'eŋŋoma weevuga bakisimba bagenda mu bakisimba. Bwe bazina muwogola nti ogomanya amazina gaaki ga supiidi. Kaakati gwe tuli muwogola ate gwe oleeta sirooli. Byebiki ebyo? Muwogola ka supiidi kwongere naye nga eddoboozi liri wansi. Okitegeera? Bakisimba genda ng'okutula ebigambo ebyo kubanga oli waba azina bakisimba asimba ekigere nga wakutula n'ekiwato. Kati gwe kutula ekiwato nga wakutula n'ebigambo. Okitegeera? Akazannyo kanyume. Ebintu bigende bikwajje. Omusajja agende nga kutenda ki? Kyalo oli bannaye simanyi nakumanyi bani yambuulira. Tisenga w'abaserebu tomulaba okwo ku YouTube. Yoyo kino kimanyi nti omuntu anfollowinga olina bingi by'okyusizza.
kati najja nakubuuza senga basikina batya senga ntandika nti omukyala mwe mubeera wa gwalaba vidiyo gisharinga omugambe oba tomanyi wano wali ekyaki ekyokuyiga wano waliwo omukugu akola ki abisobola mbyogera gwe biteeke mu practical bw'otuuka ew'omwami kimukolere ate mmwe abasajja bagamba nti nola mukyala ng'aleese akapyasi na bulungi akoze ki buli kimu akikoze amazzi ayina n'omugamba nti no wayenze mugambirewo nti nze nfolowinga senga mabirizi naawe genda omufolowinge kubanga naawe ebintu byonzina si birungi mwami wange kola ki kyusaamu naye ojja laba ng'akwata akasimu ke senga mabirizi ng'akola ki ng'anoonya okukakana ng'anguddeko lwakomawo aba kafulu so bannaye abakyala muyige ensiki neekola ki eriko nkugereza nekugamba bakisimba asimba amagulu nga wakutula n'ekiwato kati kutula ekiwato okutule naki n'ebigambo tibakisimba amazina agampolampola agamanyi era obitegeera amazina agampolampola kati newaneeno mukazanyo omusajja aba akuleetera mpolampola ate nammwe abasajja mulekerawo bbeera bakasimu bwembeera mu bannammwe mwogera bw'otuuka ewaka osaba emmere ne bagikuwa osaba akatunda amazzi g'okunaaba ogasaba lwaki bw'otuuka mu buliri lwaki togamba mukyala njagala kukuzina jimpe teekawo njirabe lwaki bw'obeera omuzina osirika n'obutika amatama n'otandika zibirizawo abamuga owuunda biki byogere kyowulira kikole ki kyogere omukyala akole ki akimanye gwe wenna aliyo nga toli active mu buliri byagaana amazzi toyina tewasika towooma oli mugazi olinga kibaafu jangu ofuna eddagala infection zakufuukira ekizibu jangu nkuwa eddagala omwami amaanyi toyina byagaana ogezezzaako bakuvuma buli gwobeera naye atandise n'okubisaamu amaaso ate ng'akunyumyako n'otandika okukola kyokuswala ogenda owulira nga tokyawera mu mpale towera wenana newotambula matukola ki towera wejjeeko ekintu ekyo ky'obutawera lekerawo okukirowooza jangu ewasenga akuwa eddagala ojja kusobola okubeera nga oimprovinga osobola okubeera omusajja bano betuyita emmekete kiki talina kyakola ki kyagwa waya ayina amaanyi ayina awooma kiki ekirala ky'omwagaza amanyi okwogera asengeko ebigambo kati omukyala wagako gwe nga wakyakukyawa byo bibalwanira va ku bba wange sijja muvaako nange mwagala kale tumubeereko babiri eri omukyala akkiriza okwagala omusajja nga n'omulala amwagala kitegeeza oliki byokola gyebiri ndi mulago ku biropozi nekyakiyakakande 0704 737 14 mbeere bulungi mweraba